Bebe kulu kyakoze Bobi Wine bannange mbu mufere ekyetaagisa nga namwe ka video mukeerabiddeko mu maasawo ate ebya fulufiga nabyo tebinnaba kugwa anti kaduuka muyina mu maasawo mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Zubiya News Extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell oleme kusubanga byonna byemba nteekayo. Rema Namakula ne Dr Hamza nabo balina maasawo wama bana ensonga z'abana abantu ababiri zo zibuzaabuza okuli Like Music kwotadde ne Harmonizer munnange twasooka ne tubuuza Like Music ebintu naye abyewakana eby'omukwano gwabwe munnange terubadde olwo ne tubuuza ne Harmonizer munnange naye abyewakanya agambye tuli ba mukwano ne tumubuuza ate ku nsonga za ttatu lwaki mwena mwafulumya ttatu ezifaanagana mbu munnange anti friend wange kugamba friend wange wa musaayi naye nga si wa nsonga ziye eza love just bya friend bufriend kwegamba mufuuze batulesaawo naye nga amazima gali nti bano abantu ababiri bo bandibanga beerimu ekyama lwakuba bakyabiteeka mu nkukuta ate bwe nkuzaako eno ku muwaifu n'omuhusband bannange omuwaifu ng'atabukidde omuhusband amuyiiriddewo omubiri bizze bitya so nkuteereko ka video olabe obuzibu ke buvudde then tweyongereyo mu maaso mbufunze bano bo bakubeera bonna teri kiri baawula kankuteereko ka video naye weerabireko omuwaifu watabuze nakubuuzizza nti ne bw'atabanze kyogamba mmadde otali mu myaka egideetinga ekyo nakikubuuzizza ogamba nti asobola oddeetinga kati nze kikyengenda omukola ekyo ekigenda omundalivatinga ennyo obudde omulira bungi ku media wano obudde bwo kulivayizinga ebitabo bonna obutwala ate omwami wange mugezi nnyo era nga wemumulaba wano sebwewuunya siyinza kusobola kumuzaalamu baana bagezi kale sisobola omwami wange mugezi okukamala ekituufu omwana muleka asome beera n'omuntu wo obudde tomumalirako budde bungi kale wabanga mumaze okwogeramu babiri wano mugambe nti omanyi mukwano genda kompita bwolivayizinge otandise okutegeera nateobagana bukubaganya oti ate kati maze okufuna ojjamala oterere weetaaga okuwabula kati kankuwabule byatebyo nga tubitadde ku bbali bwenti okubuza butereevu paka wa mama Museveni Jennifer Fulufiga Nakangubi naye bambi nga tuzembya ddala uno omukyala ayagala abaana kuba kizibu kukola video nga temuliimu mwana we banagikola nagimalako nga teriimu video bannanga ayinza n'okufiirawo kati ate ayongedde okulumya bano basaagala onolya avocado onolya kala you eat onolya nyama dia ole cabbage ole avocado ole sausage you eat abanaku balumwe bagenda botoka emitima n'embwere ennyama mbadde yagala eri eki eri kabuyinga gwe nyiniyo yakolamu kati bagenda kunyiga ama you eat bakwa minati made mwana kyali awawe embwa agiwa minati made era ta minati made owe embwa yange you eat yangu jabe emere jajiraka enyama jajirakira kati abanaku bagenda kunyiga bagenda kwefuira bekubira empi nagwayo embwa agiwa minati made yangu waggwe batabaligenda mu supermarket kati bagenda kunyiga ama you eat ana kugulide why can you come here mwana bagenda kuona chayayo cha agenda kuntawaanya wabula bannange Fulufiga lumu olinzitamu omuntu ate wenkuzaako eno sayidi zeeno ewa mwana muwala Spice Dana Namukwaya tumanyi bulungi nnyo leero mazaalibwa ge leero munnange ate mukama asiimye n'amugattako omwaka omulala naye munnange Spice Dana kuva mbuto bwe yali mwana muyimbi kugamba ekitone kyo yava nakyo era nga kimuli mu musaayi si bye bino wabula tabyepaatiiseeko bukulu ate munnange yali simaati byansuso wenkuzaako eno ewa mukyala Hamza Mama Ria Mama Maro Rema Namakula mukyala Dr Hamza ombwati munnanga akabiina tekafuusa akabiina
akabiina tekafuusa akabiina era munnange abamu batandise okumugamba munnange eri ebbina ati ligenda kuwolanya Catherine okusaasira kubajjukira tubayo tumanyi kati ye muntu akyasinza akabiina naye maama Rema Namakula ye ennaku zino bulala munnange batandise okukola ebintu byabwe bino eby'okukyankalanya era nga batandise okujja ebifaananyi biri nga bakeefuna ne Dr Hamza mu 2019 n'ebifaananyi bya kakati naye bannange oba kwambala akabiina oba byaddala bya akabiina we kaba kaddala akabiina kituufu kako Rema Namakula edikinza alabika ali alinako ekikyamu we kaba nga sikako ate munnange nawe tugenderawo omulembe gw'abakyala gwakwenyiriza kuba luli mabigakawo nga bagamba Rema Namakula n'engoye ayambala bijump shoot munnange ate anayambalirewo ebiteeteeyi binyumira bwa bubina empale zinyumira bwa bubina naye maama ennaku zino akyusa bitya eno obuteeteeyi obumpi obuwanvu empale bugamba bannange ne jump shoot byonna yabyerabira oba yabiteekawa bannange bibiri mu saidi ezeeyo ate wenkozaako eno ewa Ibraki ono nga YouTuber ate ng'oludda TV presenter munnange abantu bakuno mwe bateewumuliza bamugambye munnange mukulu tomala budde yita woogeno onaaza abakadde bannange mwani yabagamba nti Ibraki anaaza bakadde munnange naye nno si mmere yakuliira tanyagirwa mu kikonde naye amuzeemu n'amugamba mukwano fuluma mu fake account nkunyige ebiba by'embizi wabula bannange abantu ennaku zino bo banyiivu byansusa era oba erigirako ng'omanya nti naawe ogenda kubamalako bannange byebiri mu sayidi ezo yateza ensonga za Umaru Kiseeka bannange buli lukya abaana nga bamuweereza omuliro nina wano bannange ate gye bamukoze namwe kyetaagisa nga mukyerabiddeko kambatereko ka vidiyo ali tusobole okuba nga tweyongerayo mu maaso n'agaali Umaru Kiseeka mukwano nze gw'obuukidde nno mukwano nga sigenda nze gw'obuukidde nga sigenda nkiddamu Umaru Kiseeka nga nkiddamu Abitex yabatomeza era ne mutomera n'abasuula mu katego era ne mukagwamu saawa zino mwefuula nti no Abitex tugezaako okumugoba mu nsonga zaffe aziggyemu how ensonga zino zonna from the root cause zavaawa root cause yonna teyava ku Abitex ensonga zino zetulimu bafuuti soja namwe ne Kimenke ensonga zino zonna zavaawa si ku kansolinga show saawa zino ate Abitex oba omugiramuwa banaye mulekerawo tubuzaabuza some of us can speak you cannot even intimidate us olowooza nti no be bano bozze mbu nookange mukwano sweetheart si buli omu nti noosobola omukanga we stick to the truth temwayokya kibanda temwamuteekako right now temugezaako ate kuddayo gye mwava ate temutuukanga Umaru temutuukanga no you cannot do that mwayokyeka ne mu kibira saawa zino weewoza mbu nze njogeddeko wa mbuno Abitex yantuma he didn't send you naye yabasettinga that was a setup gye mutalaba from the start but sweetheart temugezaako tukanga some of us can't speak abamu kuffe twogera and abamu kuffe we analyze before we speak kyova olaba buli omu akisobola okiraba n'omuzibe asobola okiraba nti no Abitex yabakozesa ensobi mukwano me am a girl child who can speak if tusobola okwogera tetuliwo kukomentinga we can speak Umaru mukwano tokigezaako nakunkanganzi tokigezaako mukwano nze mbadde sagala byakuyisaamu gaali I said what I said sagala byakuyisaamu gaali bw'oba oyagala tuddeko eyo side then we do it wani gwokangakanga mukwano tokigeza byatebye nga tubitadde ku bbali maaso awo nina ka vidiyo ka bebe kulu ate ng'asabula bulala Bobi Wine naye nga sinaba kubanga akakutuusaako ate kansooke nkutwale wamwana muwala Sheila Gashumba munnange yavuddeyo n'awaana mwana mulenzi ono Alafa olw'omulimu omulungi gwakola funa tukimanyi bulungi nnyo tino mutabani wa bebe kulu musambi w'omupiira ate nno bali abasambi buli omu be yeesiyosa munnange bajjaji bakuno batandise dde okugamba mbu anti Sheila Gashumba engeri gy'ali mulya buto kati mbu yeegwaniza omwana w'abandi era mbu amweyogerezaako bulungi omwana w'abandi ayagala mutegula naye bantu mmwe lwaki mwe buli kadde mwagala ebyonoonese bannange ate ye Kayi Wisdom ayina kyagamba pulezidenti waffe bannange abantu ennaku zino tebakyatiirako ddala bantu bakulu bantu bange boogerera ddala ekibali ku mitima kati nkunyonyola nga lwaki
bw'ovaayo n'ogatayagala feva ya Museveni mayinja bw'avuna gatayagala feva ya Kyagulanyi omulaba ngo kati nkunyonyolanga nabbi nze akulidde mu church wuliriza kano no nze nyina mwoyo wa discernment ayawula nze kankubuulire kino nakigamba n'omwana wa Museveni nze omukwateeka olukuŋŋaana lwe nze patience nze omukwateeka olukuŋŋaana lwe nga nsegayaza wuliriza kati nkugamba bya mwoyo I have a discernment spirit toddangamu n'okyogera nti no Museveni akyalina favor wuliriza kyekugamba wulira tofa ati labayo favor kitegeeza olina Katonda kati bino anti olwese bya mwoyo kati gwosobola okubanga munaye tokimanyiza ensolo tunira omuntu netegera nti oliko omwoyo wa Katonda oba tomuyina kati gwe nti Katonda yakusaasira dda Museveni gwetulaba bigenda mu maaso naye yinza bitegeera favor tekyaliwo kaze kukya Ronald Mayinja katono Ronald Mayinja kiri kyendeesa eky'Obuganda waliwo omuntu ayogera n'olaba ng'ajejemba Ronald Mayinja tewanayita wikisi 3 anti okujejemba si kivumo era kigambo kya Luganda okujejemba ye muntu asobola okubanga ku makya yayogedde ekintu niwayita essaawa 2 n'ayogera kirala kwe kujejemba kakati nze ndi musajja muganda awuliriza anti kati nze nakabala nze njogera wuliriza Ronald Mayinja yali ku live nali ne Abitex waba kwali ajja kuba nesimu Abitex yamukubira esimu natako yekolera yes nagamba yagala kwetu yekolera namubuuza ebibuuzo nali mpuliza nga ndi soba Ronald Mayinja nagamba bannange omuganda nakabala nagamba bannange netonda era netaga okumpa chance nagisaba Bobway nagisaba abanup nagisaba bannayuganda wekise 3 tezinayita kyovola nsaba Katikkiro aleeteyo ebyuma tukebera omuntu nti waba ayitibwa Mayinja yono omuganda gwe tumanyi oba tuli ku muntu ajejemba nga wekise 3 tezinayita the same person okujjako nga Ronald Mayinja atugamba we yagenda Bungereza yagenda n'enjaga gye twamulaba anywa the same person akedde n'agamba setaga nga wasisate zinayita bwenda mugamba ngo tiyagaba chance ekirala kino kiddamu bannange no struggle si ya Bob Wine kalokoka second ya 3 struggle si ya Bob Wine struggle nzonda banze ne muganda wange ne wakera na unga inze eno struggle twajija mutemanyi nganda temanyi mikwano lawo no budget tudde wano na kera na uba twawudde Bob Wine tetuli mu struggle tino tetuli mu struggle naye bannange abantu b'ennaku zino bo tebakyatira kuddala abantu bakulolega ne president afuga eggwanga ddamba tebamutya byebiri ate musaidize yateyedde bekulu avuddeyo n'alangira Bobi Wine nti muliwo enkweta tegeera obutamanya bumutawanya bannange omusajja ate okumusa omugambo nti olaba tasobola na kwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba n'enzaala abaana abalungi tegedde gwe mumbulire ekintu kimu Bobi Wine kye yali avuddeyo n'agamba nti mu gavumenti eno kirungi mweyakulira mwazaalidde mwagaggawalidde abaana be banyirira balinga ennyonza so simusuubira kubeera wa positive ku kintu nga kya federation because definitely amanyi nti federation ekwatagana naki na gavumenti naye nga nzijukira bulungi nti ye mwennyini tubadde tukola naye ebiseera ebisinga yansooka n'okukola n'abantu ba gavumenti Salim Sale namba emuwe Kaihura namba 2 we Jeno Muhozi namba 3 we so kyendowooza nti nze wanji ate Kalebula asibyaki ebifaananyi tembiina ku internet ne video nazo ziba photoshop teziba so just kyemulina okumanya ate era ne message eno ngenda giweereza bona ba politicians baganda be munyuke ekigambo bayimbi muleke abayimbi bagezeko okwegatta mukulwanagana kuno kwe mulaba tulwanaganye gundi federation association tuli mu kwenoonya mutukkirize mutuleke tujja kwesanga naye nga ate it is a must for us to work with government teriyo association ya in any form teriyo group y'abantu bweba yagala okukulaakulana etalina kukolagana naki na government olaba ne opposition ekolagana ne government era efuna biliyoni 3 buli mwaka Bobi Wine afumye buli muntu yenna nga bwali enkwe nga bwe bakola ki naye siwulirangayo Bobi Wine bwazira biliyoni 3
kuchanga afuka opposition leader oba bayita batya si opposition leader ye president wa nupu yekulira aba opposition so ye aina katase sobola okuwekinga up in the morning n'abagamba nti mumanyi mu abayimbi mwalidde muli babbeega mu association zaffe ne federation zaffe mu ntalo zaffe naye tasobola kunyegabo ate siwulirangayo munnamawulire amubuuza naye Bobby biliyoni 3 zofuna eza gavumenti lwaki ozikkiriza nga ate ziva wa Museveni mu gavumenti ya Museveni yes kiri official party ye efuna biliyoni 3 buliki ate zisukamu mu 3 buliki then secondly Bobby Wine yabeera mu parliament emyaka egyo gyonna teyazirayo musala naki nagumu tibanayenze zo sente za kibi naye yakulaga nti gwe omuyimbi bwozifuna mu gavumenti sente za kibi naye nga pate ye today ekyareceiving sente zaki ez'ekibi avuga emmotoka ya bullet proof license ekuweebwa gavumenti tekuweebwa muntu mulala ne bwoba nga olina sente zoyagala zonna because armored cars oba anything armor ekintu kyonna ekyamagye gavumenti erina okuwa olukusa okusayiningirako ne bwoba olina sente zenkana eza Bill Gates oba tebakukkiriza so yayitawo okufuna olukusa olwo so sagala kudda nnyo mu principle kubanga principle ayina omulimu gwe principle omulimu gwe kuopozinga ki gavumenti Bebe kuulera yakakasa agamba nti Bobby Wine tategeera nti okusinziira ebirungi byonna byafunidde mu nsi Uganda teyali jjolonze bw'ati ate z'ensonga za nti kaduuka mulowooza za tebinnagwa fulufiga mulina mu maaso wano nga kyamukola ayogeza bukyayi ali arrogance nono mutandi bisaaniko bajja mukwata anti bisaaniko va ku bakadamu bakolera bizinesi balimba teri muntu asobola kukolera bizinesi ng'oli bweru wa ggwanga nga ye ali wano nakunoonyeza omukozi nakubalirira accountability nakusabekera sente nakusavingira yawesa omukozi yamusasula yasasula ground ekifo oli mundamu omutwe bantu mwe muli balamu mmwe mutegeera bulungi nga ffe tulina abakozi wano bwe tubeera nabo wano mu Uganda nga ebintu ebibala buli lunaku naye olukulengera wotambula mbu oti n'atunda paasi n'amanya nti paasi eriko amagoba gammeka gagumu kitundu nga adduka agiriba ng'agizaawo kwati bia bosubula 3 ya asuwa na 5 era soko kuvako zibazize ne bwatunda 5 asoka balaze na gate twatunze naye ngo badde ngo laba bagabanyi ezo Wine nene jatunda janona ausanga bwala banonga kusabuna gaza sifa togenda tonsa sula sigenda kola tompa sente naye ngenda kola mubuza cyane mu restaurant wale wa ajaruna mubiri tuliye mmere omukozi akuba receipt ngane aja na receipt onaba na stamp ne aja na stamp atwale suwani 2 eyokuta tunayuza mu receipt ene yiye natwale suwani 4 eyokuta tunayuza mu suwani yiye nga aji wali yebali no mwana we yamuteka wali akwate bitabo kati gwali ebweru wegwango gamanti munanansa kolere business oli musiru ayo stupid bawa pama mu bwongo muri balalu sente zibasibwa zibaluma oba sente binyampe wamo babaloga bwavu tolina dream tolina kiroto tosobola gana mu bugwa lyo ese nogula taka kwete kali kuma sente zo gana mu bugwa lyo ese nogula taka kubanga taka ne wono oligwa wono yagade tunda ncha likola magoba dabo oyina kizibu kikubwongo etaka ne woligula kana bo ensije ekoma bogama tingena etaka talisala tebakulimba echebeyi kunsitaka nebokera kumachano kandinga noyo munana sibajja musi ati bisaniko ebeyeka na nyampira ku live ebyo byekisirusiru wegana Museveni mbuga se yakutwala lwaki omwegana basabu sente butonongo manyi nyingi kwata ina accountability tebumanyi sente kyekibabonye bonna balaba Museveni mulowooza nti babweja kwa bakuwa nenje bakuwe neruli bakuwe mufuna source of income bakwoza rezigwawo kwa mmekwa nezifaro wako abalenzi tudda onogamba ate baba ani andarayo mbuga taliwo esike mbuga se kutwala aji mbuga taliwo wali ngoma nyime mwatesa ne bakuwa bo abikosa bubi wabadde bagamba abantu ntino wasaba emundu wasaba Bobby Wine papa ine mundu wagana sabe mundu nazo bazinyima singa bampe mundu ne bakuba masasi wasaba bani mumwe kubazi jere mwe kubazi joka kuba mwagala okwogera nnyo
nagamba kutegera site kati muntu ategera weyogenda wekuba mpira ko kanyini munda mu bolozi haino down chiche nnyo wegana Museveni ye president wa gwanga ali muntu batagenda kuvaamu chikuddamu bwoba asubira okuwangula Museveni nonye nsendala nga abalawo bavudde mu Uganda fa bagisobola mutrekemu era bagira Museveni mutrekemu kuba akyaliwo nnyo kubanga fa babeera naye byayogera bya myaka emirala 4 maaso akyayogera bya 2026 byayita mudda amanye mwe yagiwangula oba gwosasola byabakama gwosasola byabakama Banange abantu ennaku zino oba obusungu balina bwakika kyawagula era boogera nga boogera ddala kiri ekibali ku mitima ekibali ku ggumba ddala banange bye biri mu sayidi ezeyo tankula olutalo ng'omanyi nti ogenda ddumalako era ogenda ddusobola ate bye biri eyo mu sayidi za antikaduuka ate ye Fifidaqueen banange ensonga z'abasomesa tannaba kuzivaako era muyina maaso wano mu kavidiyo nga ye akyalira ddala obuuka teyeetaaga kumanya banange kasooke mbateereko kano kavidiyo ate guys let me hope muli bulungi. So there is a teacher on my post eyogera ku kyabasomesa okuba mu n'omutima. However poor you are, tumaya ina bills ezokusasula and all that, temugana baana kukola bibuuzo naddala nga mubakiriza okuregisteringa. Nangambe Fifi, don't be biased. Naffe tulina abasomesa ate tuli bazadde tulina bills to run. How about you refuse these kids okuregisteringa n'essomero lyamwe ne mugamba buli muntu gwe tubanja fees tetugenda kuregisteringa? How about that? Secondly, what happens to the registration fee? Ziragawa kujja ku yunebu naye obubbi. So nze mbadde nteesa ba teachers abaana mubagambe nga Fifi tukubanja nnyo tujja kuregisteringa oba noonya government school gy'oba oregisteringira like mumuleka agende. Kubanga at the end of the day fere tujja bitunulira nti mumubanja nnyo tugenda kutunulira kikolwa kyammwe eky'obutujju. Tetugenda tunulira bye mumubanja era temujja wano nga mubiŋŋamba. Tetugenda. Tugenda kutunulira kikolwa kyammwe eky'obutujju nti mwalina chance mugaana kubanga mu records muba mulaba nti Fifi yazze tumubanja nnyo. Senior 650 tetumukkiriza gituulira wano agende yeeyiye. You have that right. Muyina obusobozi obupreventinga ng'obudde bukyali than curinga. Goza mutugenda kuleka otunulira ekyokumma omwana final exams mututunulira ekyokubanga omubanja fees. Are you okay?